manye nonoyo. Abalungi abatulaba nze Joshua Mitala ng'olunaku olwaleero negatiddwako muganda wange era mukwano gwange Stephen Mayombwe ng'ono omusomi w'amawulire era muweereza ku programs ez'enjawulo. Tugenda kuba twogera ku nsonga emu era ng'ensonga eyo ey'okutambulanga omuganda. Ensonga eyo eyinza obutayamba oli atali muganda naye gwe omuganda ndaba biba bikukwatako nnyo era nga nsuubira nti bwe tunaamalira okwogerezaganya kuno naye ojja kuba okitegedde ngero kinnyonnyose kuba amakya galeero mbadde naye ne mugamba Stephen Mayombwe tambulamu ng'omuganda n'aŋŋamba nti ebigere bimuluma naye nakitegedde nti abadde mulwali so ne ŋŋamba nti ajja kuvaayo asomesa abantu okutambula ng'omuganda kyekitegeeza. Stephen Mayombwe nkwaniriza. Nange bwentyo obudde bwa corona naye nzikiriza ate nkubuuzeeko muganda wange kubanga ensonga gyoyogerako ddala ntuufu. Ombuuziza kutambulamu ng'omuganda ngamba ebigere binuma kubadde kubalaata ddala naye olina okukkiriza nti bajjajjaffe be batyo bwe baafunanga amagezi n'omanyi oba ddala omwana ageetaaga naye bw'omutuuzizza ku mbeera bweti tubeeko kye tugatta ku ggwanga kyakuyiga kirungi era katusubire abantu banaabaako kye bayiga mu kutambula ng'omuganda. Kati njagala tukozesa ekyokulabirako nga tukozesa ekya Stephen Mayombwe nti bw'aba asabiddwa okutambulamu ng'omuganda atandikirawa era akomenkereza aliwa? Bwe baŋŋamba okutambulamu ng'omuganda ntandikira kuba kulaga buzaaliranwa bange kwegamba kuba kuluka Luganda nkulage oluganda oluntuusa okuva kuzaalibwa kwange okutuuka ate ku Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa kyaffe alamula eggwanga lino Buganda. So kati tugeze tutandikidde ku ggwe tutandikira mpuliramu mulimu olujja mulimu essiga mulimu omutuba mulimu ebintu ebyo otandikirawa? Otandikirawa omwana yenna wano mu Buganda atandikira mu maka bakuzaddewa era bw'oti otandikira ku kitaawo okweyanjula oludda lwa kitaawo lwe tutandika okuluka ogamba nti erinnya lyo gwani nti erinnya lyange nze Mayombwe Stephen ekiddako oba gwe Mayombwe Stephen ani akuzaala tindi mutabani w'omwami Leonard Nabyonzi ntambula olwo ntandise okuluka oluganda wenvaawo nzira ku level oba omutendera ogw'olujja ku lujja lubeera lwa jjajjange ffenna mwe tuva olujja olwo kati nze lwenva lwa Peetero Lwamba. Kati lwaki luyitibwa olujja? Ndaba naye gegaba amaka agakitaawo omuntu atulaba yandyagadde okutegera tutandise tutya amaka agakitange weŋŋamba nzaalibwa omwami ono kati ku bajjajjaffe baali bagezi nnyo baalukanga ensi ennyumba we zaaweranga nnyingi nga bazenda zigatta ne bazigatta ne zikola olujja nti ennyumba ziweze nnyingi nti Mayombwe alina abaana Mugumi alina abaana Kisirinya alina ne Mitala ne bagamba nti kati lukuze katuwerondemu anaakubiriza olujja kati tufunye level tutuuse ku mutendero ogw'olujja kati olujja olwo nze mwenva lwa jjajjange Peetero Lwamba naye ate nga jjajja wange Yosefu Makayagga. Kati olujja olwo gegaali nga amaka agaweze oyo azaala kitaawo. Oli mutuufu era bwe butaka wetuziikibwa olujja awo. Kati tutandise n'enju tuzze ku lujja kati bw'ova ku lujja ozze ku lunyiriri. Olunyiriri nti nkugambye enzija we ziwera nnyingi ziruka kye bayita olunyiriri kati so ne ziva enzija luno ne luno akulira olunyiriri olwo ab'omu oba babanjawulo. Omukulu w'olunyiriri abeera omu jjajja ow'olunyiriri. Obukulembeze we butyo bwakolebwa mu administration nti bwe omusango tugambe ogulopye wa kitaawo n'olaba nga tegukoze osobola okugenda ewa jjajjaawo azaala kitaawo ku level ey'olujja nti bw'olaba nga jjajja oba oliawo akutimaye ng'ogamba kati njulidde kaŋŋende ate ku mukulu w'olunyiriri naye era abeera jjajjaawo so jjajja ow'olunyiriri. Kati omukulu w'olunyiriri olwo ani yamulondanga? Mwana wattu tebyalinga nnyo byakulonda naye obukulu bwe bagamba nti buva eri Katonda. Bwe mwekulemberanga Mitala baateranga kubeera abaana abakulu bwe mubanga ffenna tuli baana Mayombwe ne Mitala nga ffe bakulu tuuka ku level jjajjaffe tugambe ow'akasolya Kabazi n'alaba oba jjajjaffe atutwala ow'omutuba n'alaba nga asaanidde mu kuseze bangi yabawa amagezi n'abaita n'abagamba naye ndabye musaanidde okufuna ate olunyiriri wabagamba musaanidde okufuna olunyiriri ebitibwa tebyalinga byakulwanira era nze Mayombwe omuzungu kyayita line oba lineage.
kiyinza okuba kiyinza okugeregerezebwako bwe kityo. Kati olunyiriri olwo ogamba ow'omutuba yavangayo n'alonda nti ono obyo. Kati awo level ogenda ozitegeera wenva ku level ey'olunyiriri nga kyavanga ku kyo gandi kati gwe tukuwadde olunyiriri. Kyateranga mwana wattu bateranga kubeera baana bakulu mu luggya. The first born omwana eyasooka nga yatwalanga obukulu era yakuumibwanga nga mukuumi wa banne. Mukulu we ate tewali nsonga lwaki mulwanira obusika naye. Tuvudde ku lunyiriri. Bwe tuva ku level ey'olunyiriri ate omutendera gwe tuddako gubeera mutuba. Nze manyi muti omutuba. Omutuba tegwawukana nnyo na muti gw'omanyi ogwo ogw'omutuba. Wabula omutuba jjajjaawo kati omutuba abeera wasiga yalabirira ow'omutuba reportinga wa wasiga. Ow'essiga ab'emituba baabanga baana ba wasiga era abaana be yagendanga n'abasimbira emituba nti abaana bano kati basajja kudde batandise basituuse ku level evaamu enyiriri amaka n'ebirala kubanga ekyo kiba obuganda buba butambula. Yeesitulanga n'agamba nti mwana wange oba obutaka abukubye kyaggwe gy'afunye abasajja bagenda ne bakyusa naga nti awo abukubye kyaggwe kangendo omukakasa omusimbira obutuba oyinza kigeregeranyako nga Bungereza nti Queen bazzukulu be babadde bawasa abadde abawo obwadduuku n'agaba ebitiibwa ebyenjawulo n'agamba nti gwe halo owasizza nkuwadde kati omutuba nkusimbidde omutuba gwe Sussex n'agamba nti gwe William nkuzimbidde nkwadde obwadduuku ate nkusimbidde n'omutuba ogw'e Cambridge nti gwe Charles mutabani wange agenda okunsikira omutuba oba owasizza nkuzeemu kemabega katono. Kati bwe mba nga nze Mitalo oba Mayombwe jjajjo wange yali mukulu wa lunyiriri wentuuka ali eri ku lujja gwenjogera ne wentuuka ku lunyiriri gwenjogera oli mutuufu nnyo nnyini ddala. Abeera jjajjaawo okubeera kifaanaganako ng'okubeera nti luba level ya bulangira ku level eyo nti lusuusuumiddwa olw'enjawulo. Tekirina kye kijjako ssanga lya Mbogo okwogera ku Ssaabasajja Kabaka amutwala kubanga ssanga lya Mbogo Muganda n'agamba Ssaabasajja Kabaka Namula ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ate era kitange ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Mukisa bwe yazaalibwa bw'atyo nti kitaawo ate yakulembera. Bwe tuva ku level ey'omutuba twolekera butereevu ku level oba omutendera ogw'essiga. Kati essiga ab'omutuba nabo baalinga banjawulo nga balondebwa baana kati ab'omutuba baana bawasiga mu kusooka. Ab'ow'essiga level ogiwulira katwamuse ku ssiga ow'essiga baana be b'emituba emituba gireportinga wa wasiga kati kitegedde obumpadde ekyokulabika ekya ssanga lya Mbogo kitegeeza muzeeyi wange ne wabanga ye mukulu w'ekika era kuvya ddala eno ngamba nti kitanga nzaala naye ntuuka ku mukulu w'ekika nenjogera ne kitaawo yennyini teyeezaala abeera ava mutuba ogumanyiddwa omutuba gw'abavaamu kati ng'omukulu w'ekika kya Kayiira okufuna obwakayiira wadde yagenda ku ntikko naye yalina omutuba mwava yalina essiga mwe yalondebwa. Essiga kalibe nti siga ddangira naye alina essiga oba n'eriryo mw'osibuka. Tuli ku mutuba tuve ku mutuba ne tudda ku ssiga. Ow'essiga obukulembeze bwalukibwanga nti oli ava wansi omukulembeze owa wansi yagenda waggulu baalinga bwe batyo lwakuba tutandikidde ffe gye tutandikidde waggulu naye tugenda tutuuka ate kasule kati kw'ow'essiga ab'essiga baneeno emisango egyalemwanga omutuba baali literally baana ba wasiga nga gudda ku level y'essiga aba reporting ew'essiga eb'emituba. Kati bw'ova ku mutuba nkambuze connection ki eriwo oba ekikugatta n'oyo ow'essiga. Ow'essiga abeera jjajjange kubanga mwemba nasinka oluka abajjajjange kyetuyita okutambula nga kuba tuluka kyekitwawula ku mawanga amalala tulika lineage nti Mayombwe kati wendi nkulukira n'obuvune b'essaala bakone ngamba nti ensibuko awo kyekitwawula ku mawanga amalala. Omulala ombuuza jjajjaawo yani nti yaziikibwa Cambodia. Ndowooza n'abalala kye batakola ndowooza buba bugayaavu kubanga tebasobola ku following up oba kugoberera nsibuko yaabwe naye ndowooza ku kanyomero kana kamanya nnono oyo
tujja kuba twogera ku nsonga ezo ensonga ez'enjawulo oba olyawo tuvudde ku siga tuli ku siga kati bw'ova ku siga oba oyolekedde akasolya abaana ab'essiga babeeranga abaana b'abantu ow'essiga aripootinga akasolya era akasolya kayinza okuba n'amasiga ag'enjawulo nti mu kasimba waliyo essiga erya mbiriizi eryowulira walukaga mwava ono omuyimbi ate waliwo n'essiga lya mukannende Wassozi Mawokota Mayombwe Steven Mwenva n'amasiga amalala gye gali mu bakasimba siga libalimu gaba mangi banga bwe nkugambye nti balina amasiga ag'enjawulo tuva mu masiga ag'enjawulo naye ate ekyawula ku byonna nti wadde ab'amasiga baba bangi ab'emituba baba bangi enzija ziba nnyingi naye ate owakasolya ali omu oyo jjajjaffe bwe tutuuse ku levo ab'akasimba bwe tugamba nti kabazi kyekitiibwa ekimuweebwa kabazi ffenna ekijulire kati era bwe tuba tumaliriza tugamba nti kabazi yatukwata tumuyita omutaka kabazi yatukwata n'atuluka n'atukwasa Ssaabasajja era bwe ntuuka tuvudde ku siga ow'essiga ng'ovuddeko ne tudda akasolya omutaka kabazi omutaka kabazi yatuula mu lukiiko lwa Ssaabasajja omukulu w'ekika sinamuwulira omukulu w'ekika ye kabazi owakasolya era ye mukulu w'ekika so omukulu w'ekika era ye owakasolya wakasolya yako nti akasolya era yabeera omukulu w'ekika naye asika busisi si wakulonda Buganda tetulina byakulonda waliwo okulonda emutuuka neera obusika we mwebuuza ebusika nabeera bwa busika luba musaayi naye ngera akasolya bwe katyo okusika nkukkiriza yinza okuba nga asika naye nga batunulibanga kati ani ekibaaweeranga wonna kubanga ne mu Buganda wadde kabaka tuba tumumanyi neera abalangira ababanjalo ne batugamba nti mubalangira abangi bonna abasukkirizibwa okufuuka bakabaka naye ono abissa akabugo ku Ssekabaka yafuuse kabaka naffe era mu bika by'Abaganda bibaamu naye nga ye owakasolya abeera omu era yabeera omukulu w'ekika ku levo y'akasimba ku kika ky'akasimba n'abeera kabazi tumaze akasolya bw'otuuka akasolya oba otandise okutunuulira ku kisiikirize kya Katonda namunsi empologoma eramulo obwakabaka buno Bukaajumbe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ekimuyisa Ssaabataka kubanga Buganda bika nze we lwatutuuse wa kabaka anyanjula mutaka kabazi mutaka kabazi aripootinga wa Ssaabasajja empologoma ya Buganda ekimuyisa omutaka abakulevo Buganda ebika 552 all the 52 report to the king. Yes, report to the king bonna baripootinga wa Ssaabasajja Kabaka era kyekimuyisa Ssaabataka nti abataka bano bonna abakulu yatula n'abalamula ku nsonga ezibalemeredde kyova olabye wetuyisa Oluganda Mayombwe entandise okuluka okuva ku nnyumba gyenva paka ku mpologoma ya Buganda otukoze bulungi nnyo naye ate we mukulanya nga tetunaba kumaliriza bw'omala oludda olwo lwakitaawo lwova ate weekonnako katono ku ludda olw'ebukojja abutera boogerako nga tufukamidde naye nfukamidde mu mutima nga njogera ku nnyabo kale Stephen Mayombwe ajja kuba atuyitiramu oba atambulira ddala ng'Omuganda nenjagala kujjukiza nti mu kanyomero kaffe akaddako tujja kuba twogera ku kyoto ekyo kikumibwa mu lubiri ebyoto biri bingi ku miryango egy'enjawulo tujja kuba twogera ku ekyo ekitazikira katumalize nga Stephen Mayombwe atambulira ddala nga Omuganda nga talina ddaala lyabuuse neyanziza omukisa guno eno oba oliawo naawo nayigira kunze erinnya nze Stephen Mayombwe ndi mutabani w'omwami Leonard Nabyonzi ndi muzzukulu wa Yosefu Makayaga agalamidde ejjandira mu Busiro mba mu luggya lwa Petero lwamba naye nga bw'ati agalamidde ejjandira mu Busiro mba mu lunyiriri lw'amazzi Ekireku mu Gomba nva mutuba gwa Ddamulira emako mu Busiro nva mu Sigali ya Sewaali Ntemu Kannende Wassozi Mawokota nva mu kasolya k'omutaka Kabazi jjajjaffe gyatula n'alamula ffe abasajja ab'akasimba neddira kasimba akabbirongo mbala gwaffe govuga nti kiiso bwekikulaba obulungi naawe okiraba ate ku ludda luli olulala omukyala azaala oyo omwogerako afukamidde naye olwa kamera n'enteekateeka afukamidde mutima ye kotrida Ndagire ku ludda olwo ndi muzzukulu wa Gabunga essaga ya Buwaya abanzaala bammamba omumala gw'obuuyi obwo obuvuga nti sirya mmamba
amazinywa ya maliriza nga ngamba nti ndi musajja muganda era Ssaabasajja Kabaka abantu bagamba waligwa bwendigwa naye nze ngamba nti ndisooka kugwa Ssaabasajja Kabaka naye n'alyoka agwa kubanga nzikiriza nti awo ekitiibwa kya Buganda n'abankikulu Nsiimi weebale kubanga otuyigiriza ensonga ez'enjawulo zikwatagana okutambula ddala ng'Omuganda nze njize nsubira naawe ali eyo oyize mu kanyomero akaddako tujja kuba twogera ku byoto oba ekyoto. Manya ennono yo